Yes, maniza kade kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade bagita fa additive view mwabali Saudi Bahrain Oman bagamba nti mwenye okubanga mujye kumirako negamba nti comment section weeryawo obaka bontere amu comment section omugole afuso omugole bali muteekateeka ndozina za mikolo kubanga mama ensonga zongedde okubanga zikola ki azibira speed ensonga za pastor zasubije nkosala omugole we omupya makula yali mukazi watwe na mayumba ali mukugasangula amaziga ali mugasangula amaziga ensonga za kalubye ensonga za tami ensonga za tabukidde dala byongedde okubanga bitankuuka birimu eddogo bagamba nti pastor Bujingo kyamateye okubanga musulawo nsonga za ddogo nti makula badde alina omusawo eyo bana abasawo banagwadda bana abasawo abazibu abo ab'e Tanzania nti beyakola ki babadde yafuna naye nga munange bakyagala masita kubanga banoonyeza balabe ddala kituufu bakola ki bagezako kubanga banoonyeza balabe nije bigenda kubanga bikomekera onaawulira kubanga nze ndabawo olutalo sikulimba ndabawo olutalo wakati wa makula akusa ne mukyala wa pastor Bujingo omupya omunyarwanda bintu bigenda kubanga bitankuuka butankuusi Teddy Bujingo jukira yava mu lwokaano musajja namukola ki mumulekera makula naye ogenda kumpuulirira kubanga makula ate naye omusajja amwagala Teddy Bujingo yalaga yakola kintu kikulu nakola ki n'atabyesibaamu kati makula n'omukyalo ono bagenda kukikola batya engumi tezinyooke onaawulira abasinga bagamba nti baba pastor Bujingo muka yafuuka aji ninga munange ensonga zezo mwagenda kubanga munfuule nga temujja kubanga mwejjusa bagita Faadi TV mbane updates ezina value mbane amawulire agaba gatambula okwetola eggwanga lyattu Uganda ngamba nti ne ka comment section weekali awo baka bontera mu comment section tosigale nga ojje kumiriko ensonga za pastor Aloysius Bujingo byongedde okubanga bitabuka omulogo w'e Tanzania omusawo omuganda bagamba nti yaleese obuzibu n'ekirala Susan Bakula akyalemedde okubanga azaalira pastor Bujingo ate pastor Bujingo alabika munanga ayagala akaana ajjukira omwana we Teddy Bujingo yakola ki yamusigaza bagendako mu kooti naye nga pastor Bujingo alaganga ataagala okuggyako Teddy omwana Teddy n'abigaana nagamba nsijja kusayininga byesimanyi tontwala mu mateeka ane kooti jukira terina kiyinza kusalawo nga temukkaanyiza mwenna amba mwina okusooka ne mukkaanya mwenna kooti neeraba nga mukkaanyiza ku kintu ekyo kyemba mukoze ki kyemba mulese mu kooti mwina okusooka ne mukikkaanyaako okulaga nti no mwena kikola ki mwena kibagasa naye Teddy Bujingo yabigaana pastor Bujingo nti ali mu pulani oba yakutwala mwana Susan Makula yabamulabirira tewali amanyi omulenzi omuto oyo bye munange bitambula kadde kano ku mitimbagano naye nga abatimu Susan Makula byatabusedde waabwe byatabuse dda ebintu bya ddala abasinga birabanga ebyolwali naye bintu bya ddala Makula bigweredde maziga ambagamba ati it ended in tears in premium tears in premium tears omunyarwanda yaleese obuzibu banaaki nyabu Makula mukazi watu kati pastor Bujingo amulabanga ekitagasa anti yafunye oli omunyarwanda agamba Makula gwamaanyi n'ennyumba ngikulekedde kaneegendere mu woteero bagenze mu woteero onaawulira mukyala yoyo ayisiga okusosa okubanga ekifaananyi kitambula Makula kaweddemu dda akake ebibbe tebyala Abaganda bagera engero zaabwe abasinga nga tuzza bangeeza ekisaazi naye zaali nga za ddala
zaali era nga ntuufu oluusi nga sinenge gyeziragamu meaning naye nga okoze ki nga ogiwadde obudde ng'ogiwadde obudde. Mwebale nnyo okuba nga mugifolenga bagiyita Faadi TVG updates mba nazo kussa n'amawulire agaba agatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Eddogo lifuuse eddogo ddala kituufu Makula yaleetanga eddogo mu maka ga Pastor Bugingo kubanga munnange agavaayo galaga nti yatwalangayo eddogo obanga ageza kuloga Pastor Bugingo bakumuwunza tewali amanyi. Asinga bagamba bw'ojja tulaba Pastor Bugingo nga byakwata biteekerekeka kumbe Makula yamukwatamu. Asinga bagamba maama bw'ojja Makula yamukwatamu jjukira Pastor Jessica Karanja abyogerakoko abasinga nga babirabanga eby'olubalaato nti Makula ayinza okuba nti yaloga Pastor Roses Bugingo. Pastor Jessica Karanja abyogerako naye nga abasinga balabanga eby'obulimba. Mulange byebyo ebimu ku bitambatambula kade kano ku mitimbagano subscribe batonyigene kade bigenda kuba nga bikomekerawa dogo ate sipanyanga biki ate oli bamukyaye ate divorce gabu nice byangu Makula ne Pastor Bugingo bali muteekateeka ya divorce ndowooza divorce gwate omukyala Makula bamulese mu nnyumba ng'olowooza ayinza okubeera mu nnyumba mpaka si byangu byebyo nange bitambatambula